Eggulo bazzukulu ba Muteesa Asira ab'Eddirengo nga bakulembeddwamu minisita w'ebyemizannyo mu kika ky'Engo Saadi Mwanje bakyaliddeko eyalisita wa Uganda Cranes ne Sivira wamu ne Express FC Andrew Fimbo Mukasa abaawamu okujja okumulaba era olwaleero kimpadde essanyu okuba nti tusazeewo tujje tumulabeko. Andrew Fimbo Mukasa nga waali kati embeera ye teyeeyagaza bamusanze mu maka ga maama we Grace Nandawula Namujuzi agasangibwa Wakaliga. Bano bamuwadde ebikozesebwa bye bazze nabyo omwabadde omuceere, amatooke, sukaali wamu n'akadde k'ensimbi kamu okwongera okumuyamba mu byetaago. Oluvannyuma bamukwasizza omujoozi gw'ekika ky'Engo namba 3 gwe yayambalanga ng'era guno gwawumuziddwa obutaddamu kwambalwa mu ttiimu eno. Gye bakyagimanyi ate bannaffe bba ab'ekkobe bana kye bagitegerako ekibi namba 3 eno, naye ku mulundi guno tugimuwadde nga namba ye bw'aba akomyewo waddemu okuddamu n'agizannyiramu. Ng'ogyeko okuba nga Fimbo Mukasa akyetaaga obuyambi bw'ensimbi n'ebikozesebwa bula agambye nti yeetaaga okuddamu okutendekebwa ne yali kiraabu ye eya SC Villa. Era nja kutrayiningangamu n'abavira. Andrew ffe tukyamusuubira okuddamu okutusambira kubanga tonayitawo na myaka 2 twabadde naye ku kisaawe era twatusamba n'ekika ky'ente eggoolo baatukuba naye eggoolo ebbiri ze twafuna Andrew yazituteebera. Andrew Fimbo Mukasa ali mpagi Luwaga ng'ekika kye ky'Engo kiwangula engabo y'ebika by'Abaganda. Mu mwaka ogwa 2001 Andrew Fimbo Mukasa ng'azannyira kiraabu ya Puma FC, Civil Express FC, Kebbi Lions ne URA FC akyalina likodi y'okuteeba goolo ennyingi mu liigi ya Super nga zaali 45 omwaka ogwa 1999 mu kiraabu ya SC Villa ng'omwaka ogwaddako era mu kiraabu ya SC Villa yamalako ne goolo 27 ekyamwanguza engato ey'okubiri. Wabula Andrew Fimbo Mukasa ajjukirwa nnyo mu mizannyo gya All African Games egyali mu ggwanga lya South Africa mu mwaka ogwa 1999 bwe yagaana okuteeba goolo ng'akigenderedde Uganda bwe yali etunka ne Cameroon ku luzannya lwa semifinalo. Kigambibwa okuba ng'ono yali anenyezeddwako eyali kapiteeni wa ttiimu Ibrahim Sekajja mu kisenge ng'omupiira guwumudde olw'okulemwa goolo. Ekyanyiza Mukasa mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri ono ng'amaze okwabula abazibizi ba Cameroon yayita Sekajja gy'ateeba omupiira oba yali abiyita byangu ng'era Cameroon omupiira aguwangula ku goolo emu ku bwereere n'eyitawo okwesoga fayinalo. Sawa yonani